Abalungi abatulaba ku Bukedde TV mbaniriza mbagaliza okunyumirwa n'okuyiga akatundu kaffe kano ak'okuyiga Oluganda. Muyige Oluganda. Olunaku lw'eggulo twatunuulidde taata nga tutunuulira eŋŋanda ne tulaba ebiti eby'enjawulo eby'abantu be tuyita taata. Kakati olwaleero mbagamba nti taata era oyinza okumuyita ssebo. Edda nze nalowoozanga nti omusajja omukulu ye tayita taata we oba kitaawe tamuyita taata, amuyita ssebo, kubanga nawuliranga bakojja. Nakulira wajjajja bajjajjange sibogeddeeko bubi, naye nga mpulira bakojja nga kitaabwe jjajjange Yowaana agava mu kulya Sserwadda agalamidde ekyankoka awo mu buddu ng'amuyita ssebo, nga ndowooza nti kitegeeza omuntu bw'akula kitaawe abatakyamuyita taata abamuyita ssebo. Ne kati ne bw'oba olina emyaka 10 kitaawe oyinza okumuyita ssebo. Nolwekyo taata sobola okumuyita taata, sobola okumuyita ssebo, naye ensobi eri ku taata oba ensobi eri ku olulimi olukyamu olugenda ku taata. Otera okuwulira mu muntu ng'agamba nti taata wange kansooke nkisazeeko. Nolwekyo oba otegeeza owuwo gamba nti taata, oba osobola n'okugamba nti kitange. Waliwo abagamba nti kitange wange, kifu, naye tugamba taata, ssebo oba kitange, tetuteekako wange. Kakati bwe mba ntegeeza owuwo ngamba kitaawo. Kitaawo nno abadde akwetaaga. Kitammwe abeetaaga. Kitaawe ne kitaawe ne kitaabwe. Nolwekyo kitange muntu asooka mu bwannamunigina, kitaawo muntu owokubiri mu bwannamunigina, kitaawe muntu owokusatu mu bwannamunigina. Mwebale nnyo, nze Kirwana Ssazi.